Manyage ali mu mbeera ya kusoberwa oluvannyuma lw'okusobezebwako Ssedduvuto n'amusiiga akawuka akaleeta mukenenya. Okusinziira ku muwala ono, Ssedduvuto teyakoma kumusiiga akawuka ka mukenenya wabula n'amufunisa olubuto kyokka n'alwegaana. Yandebere yampeereza ssente yajja nguna kuntwala okujja kuntweka kuyantwekye namugya nti ngenenda nja taati nyegenda tekabaga yanje nte naguma nimugamba kunyakana yanja ngu nje nzaale nkalala omwana namusha ngabone kumpa obuyambi tunazire yanja taati yogo mwana takabaga wanje abo wabo kubizire bamureba ajja ngo omwana nowaabo omushaija yaguma yihakine ngo omwana tuwe. Bazadde b'omuwala be tusanze ku kyalo lw'Ebishekye mu ggombolola y'olwa Nyamahembe ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mbarara batubidde n'omwana waabwe bagamba nti bagezezzaako okwogerezegana ne Paul Mugisha gwe balumiriza okusobya ku muwala waabwe bamalirize ensonga kyokka ne yeerema. Kati bano baagala ab'obuyinza bayingire mu nsonga zino bakwate Ssedduvuto ono basobole okufuna obwenkanya. Abo kuba katoroboza yamutweka enda yamuteera oburwaire ati byone byena akorabika birye byingi eby'obwisi ogwo muntu numubasa kumureka muto mu kyaro nari mukaza kumushaba sente kikuru ite twenda sente ntwenda tumutware azembagata azo mu kikono. Ono agamba nti yatukira omubaka wa pulezidenti Mbalala Godfrey Betegereize n'amunnyonnyola ensonga wabula ono n'amusindika ewa ssentebe w'ekyalo. Seyimano eshaku yakire twaza omukoto obwire buyakubire nareeba nk'omuntu ate omushango oguno gw'amaani yampeereza ebiro byahare ate kikumanyisa biira ry'omukyo kugira ngu orya omushaija atoroke nanye nhombire nimpikira polisi. RDC Betegereize yewakanye nga bw'atafunanko kwemulugunya kwonna okuva eri bakadde b'omwana. They should come to us and give them guidance and we see how we can prosecute the perpetrators. Because even I have the people who work with us in the office, like the probation officer of the district, we have the child and the family welfare police. We can build synergies and present a case to the magistrate for management. Yakwasaganya ensonga z'amaka mu bitundu by'e Lwizi, Michael Kananula agamba nti ensonga nga zino emirundi mingi zibalemererwa okugonjoola olw'okulemererwa okufuna obujulizi obumala. It is very true that some other people concoct these cases where people have issues of land matters or they have conflicts. They bring in these matters. They even go to doctors and concoct some medical reports, which is not true. So I also urge people not to concoct cases which are not done. Sesanga Batene Catherine Namugerwa, BBS Terefina Mbalala.